akatwekye era nga tukusaba ogene baire nga te obawagira balina pikipiki ennungi. Okay. Olunaku olw'enkya olunaku olwokuna waliyo Museveni will be addressing the country, state of national address. Okay. Era mu ngeri y'emu okusinziira ku leader of opposition Joel Ssenyonyi agambye bahavinze shadow cabinet meeting ne basalawo obutaatendinga ng'era bulijjo. So okwogera ko mukenzi w'eggwanga tebagenda tebakwagala kuwulira. Bagambye ebyo bya bulijjo era agenda kujjanyumya ebyaliwo mu G9 mu gye batandiki. Bategedde ddi. Agambye bya bulijjo ekitegeeza abadde ng'abiwulira. It is very predictable what he's going to say. Era n'agamba okusinziira ku ssemateeka leader of opposition akkirizibwa okuwa reply okusinziira ku kwogera kwa president. N'agamba era yakutegeka wiiki etandika. Kakati tugenda kololo. Tetunabawo president wagenda ku address. Serena beebakirawo nnyo. Betaaga wali open. Wali akawokaawo kalungi nnyo. Byebyo nno. Kale tulinayo ani? Kale katufune divorce. Mwami Matovu. Yo. Sebo oli mu kibuga Kampala kyekiri awo wooli. Uterevu kuterefina yaffe omulungi atulaba kansubire nti wasse bulungi bwakedde wano wendi ndi wakaliga bwoba ova side Semengo ng'okkirira oddamu Nateete luno oluguudo lwe bayita Wakaliga road wenyimiridde mu kaseera kano abantu bongera okubanga bagende mu kibuga Kampala okulabika batetenkanya obulamu n'okulabika nti bayiya okulabika nti tebasigala mu mbeera y'obwavu olaba mu Nateete wansi olaba nga business zigenda maaso abakola emirimu ekyenjawulo. Olunaku olwaleero webukeredde omukulembeze w'eggwanga ajja kuba ayogerako olunaku ndowooza olunaku olw'enkya eri eggwanga state of the national address ebintu byenjawulo byalina okuba nga ayogerako naye nga ggwe omutuuze oba ggwe munnayuganda olowooza president biki byandibadde akoonako mu kaseera nga kano ebintu ebyenjawulo bigenda maaso mu ggwanga nja kuba ate njogeraku n'abatuuze abawangalira muno kitundu ekya Wakaliga batubulire bo omukulembeze biki yandibadde akoonako olunaku olw'enkya ng'agenda kwongerako eri eggwanga. Taata wasuze otya? Bwakedde Esebo tuli buterevu ku terefayina eyaffe taata ekyenkya kyalabisa ate kinaakulabika tekinnalabika olw'embeera y'ensi eno. Esebo sawa nno tugenda mu 3 tonakulaba ku kyankya sinaba kukirabako. olunaku olw'enkya omukulembeze w'eggwanga ajja kuba ayogerako eri eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Gwe nga munnayuganda ng'omutuuze awangalira mu kitundu kino olowooza president biki byandibadde akoonako n'ogamba nti mu mbeera gye tuwangaliramu? Embeera gye yalibadde akoonako kutwaliza ewamu ebitunyigiriza galibadde ng'amasomero n'ebyenguudo n'ebyamasannyalaze n'amazzi. Gwe mulamu ogusinga otutunyigiriza ennyo mu Uganda. Ku nsonga y'ebyenguudo biki by'oyagala atangazeemu naddala ku nsonga y'ebyenguudo? Okuba nga azikoze nga kati bwazikola kati nga oluguudo lw'Nakawuka tebalwogera kati nga lwesinga okuyisa abantu naye bajja ne bakola enguudo eziri ebbali wa Uganda ezitalina na mmotoka watambulirayo nte watambulirayo mbuzi ebidduka nga tiwali ate wali ebidduka ne batasobola kukolawo. Y'ensonga esinga okunyigiriza abantu. Atunulire nnyo ensonga y'ebyenguudo. Esebo wano mu kibuga Kampala sofa wo wali watya? Wano mu kibuga Kampala ku byenguudo wakyali wafu nnyo. Enguudo esinga zirimu ebinnya kati nga Nateete wano ku bitaala wafu ne wali ku Centenary Bank wonna wafu. Abantu baagala batomera butomezi emmotoka zitambula zisoba jjamu n'akwata paka Busega. Naye kye tubadde tusaba tulongoosezeemu embeera ebe ng'etambula bulungi. Esebo toyanzege kankwagalize olunaku olulungi. Taata wasuze otya? Owaayi wasuze otya? Bwakedde ndaba enziruso ogirongoosaako bulala. Lwe lusuku luno bitambula bitya? Bityo mbadde yoko n'omwami oyo omukulembeze w'eggwanga asuubira okwegerako eri eggwanga olunaku olw'enkya ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Gwe nga munnayuganda olowooza biki byandibadde ateekako essira ng'agenda okwogera olunaku olw'enkya? Sina kalungi kensuubira mu bigambo bye okusinza byajjayogera era ati natabituukiriza. Okusinza ku byajjayogera ate natabituukiriza. Gwe nga gwe kale tutunule gwe ku bulamu bwo obwa bulijjo biki ebikunyigiriza naddala gy'owangaalira? Ebisinga okunyigiriza bwe byatuuka
obagambe ntya olw'ensonga tekinjigiriza kinyiza gamba nti nga mbono nyamba kujja okukola nako oherwa nako nzekka baba oli ku lulwo banna butereevu kutere fayina omukulu wasuza otya bwakedde bitambula bitya bwe bityo si bibi nnyo ate si birungi tetenkanya amanya gaffe taata butereevu amanya bampita Sonko John tuli butereevu kutere fayina omukulembeze w'eggwanga asuubira okwogerako eri eggwanga olunaku olw'enkya gwe nga Sonko olowooza biki byandibadde ateekako essira mukwogerako ku lunaku olw'enkya tewali kipya ebyo twabikowa talina kinyo kyamakulu nnyo kiri awo era bye bya bulijjo byabeeramu bulijjo tutunulire obulamu obwa bulijjo nga gwe gwolowooza biki ebisinza okukwatako byandigambye nti ate si byandibadde bikyusibwa enfuufu tuli bubi nnyo okuba mafu nnyo buli gye tuyita ate nga tukolera buli kaseera beera batukwata mbusomere tolina pamiti simanye tolina biki amafuta tugula bagajjako omusolo n'obatunuulira nga tobategeera nabbategeera abasajja abo ebyenguudo bitekebweko essira enguudo bateekeko essira fe tuyita mu nfuufu enekasenga enfuufu etukuba mu kibuga tugwa mu binnyabo tukalikoodi Kampala gyabagala tutomererawo ate wemotoka bwakutomera gwabanga atomedde kasasiro tunuulira nga tobategeera abasajja zebakoze sooka omwebaze ku ezo zebakoze abo bakoze butono nnyo okusinziira we tutambulira butono nnyo tebumala naye nga zo zikoleddwa bwe bakozeeko babukoze naye bakoze butono bagaziyeeko ffe nga bannayuganda tusiimako ebyo tulina okusiima nga babikoze naye baba tebabikoze tetusiima tulina kusiima ng'ogyeko ekyenguudo kyekirala kyewandigambye ati sino kyandibadde kiteekebwako essira tenalya ekyo teteekebwako essira bali badde batunula mu basawo abali mu malwaliro tubonerabonerayo nnyo tebatutwala nga bantu baba tolina emitwalo 5 omuntu akufiirako awo naddala emulago wano nagerako emulago wano nga twaliza mutabani wange n'okufa yafa mulago awo musawo mu emitwalo 5 akole ku mulwaddewo amusibako ka pulasita oba yafuna damagi oba bbwa toddamu kumulaba ate era olina kufuna era mulala oyo adduse kiki ekirina okukolebwa katuze tudde ku bulamu kati obwafu nga tugyeko ebyomukulembeze byagenda okwogerako kati ebyeddwaliro emulago oba mu malwaliro ag'enjawulo ki ekirina okukolebwa ekyo kirina okukolebwa oba nga pulezidenti yeetaga n'attayo akaseera nga ye naabanga tababuulidde n'agwa bugwi oba naabanga alina omulwadde oba gwatutteyo n'ava emabega mpampala n'alaba ekiriwo embeera eyo naye abasawo batabbo nnyo kati batufuukidde ekizibu n'agwa bugwi n'alina n'abalaba sofa omwaka tugutuuse mu ttundutundu lyagwo mwezi gwa 6 birungi ki byolabyeko byolaba no nga kati essuubi bweriri yanze essuubi ndirina mu katikkiro wange kati wakatikkiro wange alina enkola gye yaleeta ye mmwanyi talimba eyo abantu bagenda bavudde engulu era kati nafe olaba akapikipiki kano kenvuga nti nsuubira nti senga nfunayo ka kapito njagala kavaamu nzireyo mu mmwanyi zange wadde akawuka kazizoganyaamu ne kaziryamu awo naye nateekamu omwana alima naye yaŋŋambye essuubi weriri akubiriza abavubuka badde mu kulima naddala emmwanyi era alina ettaka talitunda alina ekibanja tatunda alime emmwanyi ajja kuvunuka mwaterimba era bane baagale nnyo katikkiro bane katikkiro akyusizza obulamu nze emyaka gyonna gye namala mu kyalo sikirabangako kino katikkiro ono nga ze kyaleese katikkiro oyo nze ligemanyi gange era ze mulya ngaayogera ng'emaanyi gange amaanyi gambeeramu nnyo nnyo saagala na muntu amuza amaaso aba alina gy'alaga ng'emaanyi gange butereevu fayina mpoza amanya gani amanya bampita Sonko John tumirayo omuntu omu yekka bwati ntumirayo emikono gyange Masaka eyo naye kati essaawa zino omukazi yamuzoganya ali Gombe eyo bamuyita Sempu omukazi akola atya yamuzoganyaamu ne bakyankalanamukko naye nga ye mukwano gwange bamuyita Sempu maali Gombe eyo toyanza butereevu kutereevu fayina eyaffe ng'omukulu bwatugambye naddala abavubuka mu kaseera nga kano ng'emirimu gikyesibyesibyemu bw'oba ng'okyalina akataka kosobola okulimira funayo ebikolo nga 3 2 5 oteekewo ebikolo by'emmwanyi olabike nti ogaggawala bagamba emmwanyi terimba era Katikkiro buli kaseera batukubiriza weewaawo gwe nga munnayuganda olowooza mukulembeze w'eggwanga agenda kwogerako olunaku olw'enkya eri eggwanga biki byandibadde ateekako essira ekyo ekibuuzo kisigadde eri ggwe atulaba butereevu fayina ali mu ddiro lyo naawe atugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo nze Divoshi Matovu wangaala ayi Masomozi
Kololo nga bwasabye akawuka bafuweko basobola okuwuliriza bagene empewo z'abazira zibafuweko president asobola okuadressinga eggwanga kale byonna tujja kuba tubirindiridde olunaku olw'enkya tujja biweereza no butereevu Sumulula tweche tuwendo